n'okufumiitiriza kungi omuntu oyo okuvaayo n'ayamba omuntu. Tulina ebyafaayo bingi byesijja kwogera ne bangi byetwali tulowooza nti no tubafiiriddwa nga n'ensi bawaddeyo ne tuvaayo ne tubawa omukono n'ogaa nti omukono guuguno ekitono kyensobola kye kino tukole bwe tuti nga kati bantu era bazzemu okubera abantu. Kakasa Grace Kani ajja kubeera omuntu era asobole okuddamu okubeera omuntu. Naye ekyo kiva mu kutegeera kiki ekibadde kikutuusizza awo. Bw'onooba tokitegedde tojja kutereera. Njagala nkubeerera amazima. Sooka otegeere kiki ekyakuleetera okukola ki. Bw'onooba okitegedde nga tokiteeka ku muntu yenna tobleminga bano ti Jovani yankola bwati gundi yankola bwati kasita otandika ebyo batojja kutereera kuba buli kiseera okufiirwa okulemererwa kufuna gw'okuwaayiriza oba gw'okusibako ekyo nekikulemesa okugenda muki mu maaso. Tobaako gw'osibako okulemererwako mu nsi omuntu yenna alemererwa, fenna tulemererwa. Nobaako byotandika ne bigaana n'osituka n'olumba ebirala ne bigaana n'osituka n'okola ekirala ne kiyitamu ne bagamba nti ebyakoze bw'ati yaloze ebyakoze bw'ati eriyo abalowooza nti tolina kubaako kyokola abo tojja bagoba mu nsi. Owulidde naye bwolina oba provinga wrong nti kyemulowooza Katonda si kyeyatonda okubeera. Buli muntu yenna Katonda yamuwa omukisa gwe, wabula olina kumanya nti guno gwe mukisa gwange. Bw'otagukozesa n'okola ki? Abantu abamu abasinga ku percentage enneneko babaako emikisa gye bafuna ne batagikozesa ne babeera mu nsi ng'alina bye yejjusa. Tunuulira buli muntu yenna olumu alina alemereddwa abaako olumu kye yejjusa nti kubanga teyasobola kumanya nti omukisa gwe gwegwo Katonda gwakoze eki. Everyone deserves a second chance. Katonda akwongedde chance. Utilize it, use it well, respect that guy. Ne sente ze zagenda okukola ki okuteekamu. Ffe bakadde bamwe mu music kuba Mwami Geoffrey Lutaaya ye yakuzuula nze taba kuba ye naye situmanyi. Tetunywanga ku mwenge, sivumirira banywa. Bw'osigala ku mulamwa it is okay. Omuntu okusanyusa ku mulamwa bwe si kibi kasita asigala ng'ali ku ki ku mulamwa. Naye bw'ate osobola obutanywera ddala ogunyweddeko omanyi gye guwoma, omanyi we gukoma, buli kimu okitegedde osobola okwetuuka kyesonyiwa kubanga si necessity. Sigamba nti nno bw'otakikozesa obulamu tebukola ki tebubeerawo. Waliwo ebintu ennaku zino abaana be banywa abawona n'abalenzi, naye waliwo ebintu kati ennaku zino ebikuba mubiyita bikuba. Ebikuba biveeko. Owulidde bw'oba obadde obikozesa biveeko, bw'oba obadde tobikozesa I'm sorry, naye ffe tubadde tukulabira mu kifaananyi ekikozesa ebikuba. Kitegedde kati ebikuba byonna byonna bidde wala kuba bitaliwona bye gye bikomeza ensi n'ekwewala. Omuntu n'akutya ate nga tukimanyi ffenna nti eddoboozi lyo otandika kuyimba batono abakwegezaamu. So nze nkusaba era ntendereza nnyo Mwami Katumba sebo weebale ffe tuye mabegawo okusapootinga Grace Kani. Kwanza nali namugoba naye namukuba mu kibooko yajja wano n'akyankalanyawo ne munoonya mukube mu kibooko n'ambula ne mugala toddanga wano. Naye alina ekintu kyabadde akola nti wakati mukunyiiza era akunoonya olukusanga n'afukabira ddali munangaze togaka kati ye mukolere kyona. Nyuzi yazze ng'azanya puulu awo okulaga nadde saasoose mutegeera nga ndaba ekkazi eri ebituggula neŋaba katusoma abange agenda okudda bw'agira bw'ati ngenda okulanga Grace Kani ne mugala gundi n'afukamira ku ttaka bumbuuzaako ng'alowooza nti ali ku busungu buli naye ndabika gye yadde alabikamu nabadde mumaze omusonyiwa kuba nategere nti waliwo ekikyuseeko. Ne mugamba gundi kiki olya biki ng'onyiridde nanyinyonyola nti n'omuntu gwe nasanga naŋŋamba bwati ne bwati ne bwati ne tukanya bwetuti ne bwetuti agezaako kumbeereramu era yendabika eno gyendabikamu. Konze nno kati ekyo kikuume Katonda ayinza okuba akuwadde omukisa okukola ki ogusembayo nga simanyi nti nno Katumba yamukutteko. Grace weebereremu kuba bw'oteebereramu tewali ajja kukola ki kubeera mu kita. It starts with you.
kitandika naawe toyolona sente z'omusajja amala okuteeka mu sente ze ofune excitement ate ozoonoone. Kyakubiri kye mulina okutegeera ffenna buli omu yali afunyeko depression mu bulamu bwe. Ffenna z'okujja kulwala sukaali bikoze bitya biki yalinga waliwo pressure yabeerangawo okusobola okusitandinga okubeerawo okufuuka kyoli. Era bwemutunulira abayimbi abasinga abanene bonna abasinga bafunaafuna ebirwadde ebiva mu kweraliikirira bikoze biki ebiwe bityo bibeera mu pressure yekola ki. Kati abamu addukira mu bikuba, kati ebikuba n'obeera nga tobivaako ne bikubira ddala n'oyitiraawo n'otulabako. Abamu baguma, kati guma kuba si gw'osoosa. Ffenna tuyiseemu na kati zijja nekijja nekikutomera nogaa kino nkikutte ntya naye bwe tuli bantu bakulu n'ofuna bw'okikwatakwata ensi n'etakitegeera naye nga naawe olina ebyo byokola ki. So si gwasoose ne banno bonna balina ebizibu bye bakoze eki. Nange maama yafa ne taata yafa n'omusika wa maama wange yafa. Kakati nkole etya sinyabo. So you're not alone. Mu nsi toyemweka alina ebizibu ebyo. Wabula talenti eki oluyimba lwo loya w'omuyimbi mu nsi luyimba. Toyina agenda kwolereza mulala osinge musango okujjako oluyimba lwoyimbye mu studio nga lulungi. Genda onoonye ennyimba ennungi oziyimbe bajja kudda nga bakuwaana buwaanyi. Kuba ne bonoonoonya okusaasira sympathy wowe Maama Grace time ejja kutuuka bagambe Yesu tukuwulidde kati tuyimbire yimba nga byoyimba tebikola ki nga byoyimba tebirimbo. Kale tereza erinnya lyo from today osobola okuba ekyokulabirako ekirungi eri abaana baffe abalala bonna abato n'abaana bo kuba olina amanyi oli mukyala muzadde. Yes, osobola okuba omuntu omulungi ensi nekulabirako nga Jackie. Kati Jackie wuuyo ajja n'awatesi omulaba mu lugwala wange oyo Jackie obijjukira ebyaffe. Njogereko katono. Is it okay? Jackie oyo ebizibu byo bituukirawo. Nze she was my friend. Nga buli omu abeera mukwano gwange. Naye natuuka time nga sikyamulaba. Nenoonya banne ne bagamba Jackie aliwa. Ne bagamba Jackie tetumu. Babuzaabuza. Naye kirungi nali manyi gy'akola ki. Bwe ngenda abaana ne bagezaako okunzigalira ne kuyingira mu gate. Ne bagamba ngenda kuleeta poliisi oba ngenda kutomera gate eno. Ne mpitawo kifuba. Ne nsanga Jackie. Nga tasobola kukka mu ddiiro. Ne nninnya tusinkana. Nga mutuufu Jackie nga si yaani. Era twali tetusuubira nti nno Jackie anavaamu. Ebirala byonna history. Kkiriza nkuyikirize naye nga tomenyeka. Kuba olumu njala kukanga ove ku mulamu awo oleme kukola kituufu. Naye nga bw'ona okola ekituufu singa kyengenda kukola. Ffenna bye tuyiseemu. Tuzze bingi bitukanga naye nga nedda ssebo. Nze nava buwaate kujja kuyimba kufuna ssente sidda buwaate nga sizirina. Era ensonga lwaki tufaanana kye tukola ki? Kye tuli. Bangi abali emabegawo abalina okusanyuka because of you. Tobalyazaamanya tobakolera ttima. Don't be selfish. Ku mwana wo ne ku baana b'abaana bo na buli kimu kyonna. N'abantu bano bonna abagazaliriza abakwagala. Ensi esobola okukwagala neddamu nekwagala nekufuula owakabi n'osinga abayimbi bonna. Mukama kuume bagaliza bingi. Nje kiyita oba amaanyi ga Jackie. Every drug is anything is drug, right? Nali mu influence y'omwenge. Omwenge gwe natandika mpola mpola. Taata agenza n'agamba nti toteeka okwemulugunyako ku muntu yenna nti gundi yanjigiriza omwenge. Naye yonna gy'oli wagunjigiriza weebale. Era nanywa omwenge emyaka mingi nnyo. I became an addict. Nentandika okulwana n'ensi. Ensi y'omwenge, ensi y'ebizibu ebyaliwo awo bye tutagenda kuddamu. At the same time, it was really hard for me being a mother, a young mother, because I was a young mother, and it was my first time to give birth. And at the same time, I'm struggling to be a single mom. At the same time, I am struggling with being an addict.
byali bizibu nnyo ebyo ne tubivamu Mukama yabituvuunusa kuba yatuyisaayo naye obuzibu addiction yasigalawo we yasigalawo yagendera ddala mu maaso nga ne chances ez'abantu abandi badde bakusemberera ozitta mu ngeri eyo abantu abandi badde bakuyamba olwakino nekiri you're always spoiling everything naye neebaza nnyo Mukama nti mu bantu bonna nga bamaze okunkoowa bamaze okugamba Grace olyawo bwalitereera oba alidda katumuwa emyaka waliwo abantu bano wammanga njagadde mbakooneko abasobola okulwana nange entalo z'omuntu eyo entalo ezo nga bagamba magule taneetaaga rehab nga tukyali mundinaayo baali oba oliawo Jackie ye yali alabanga by that time oba oliawo rehab etuuse but netulwana munda era newatabaona wa mawulire yenna amanya twatuulaawo erungujja ewa taata ne maama secretly nyina omukyala gwendabikawo Benta, where are you? Benta, thank you so much ojjukira olunaku olwo you believed in me and you said gulajja tereera nekusoza ogwaddiyo ogusembayo but this time I promise. Benta, thank you so much. Mukyala Florence Nampijja neyanzanyo neyanzege webale byonna, thank you for fighting. Jackie Chandero, you know you're my sister, ebyako bimanyi. Agile Swag, thank you so much twin. Kush, thank you son, I love you. Mukyala Jenny Nakachwa, you're not here. Nemanyi moyo oli wano. Bettina Namukasa, thank you. Who am I forgetting? I don't want to forget that clue, that crew. Mary Bud, sweetheart, you had to be here. Thank you. Chosen Becky, thank you. Njogera kubo munda. Carol Dantongo, your sweethearts, you know that. Banji nyo, na everybody means benjaga documentation ako, baina role jeba playing ako munda. And I promised them chigenda telegram era wano wetuli. Waliwo ne I don't know. So mumbere no yonna lwaki njaga documentation ako kwa abantu. It's not that beboka be nino mentioninga ne olukuba nti bali bantu bangi. Era nga kyonna ekirubirwa kye baali beetaaga yeguula ono. Munnange okubanyumizako ku lugendo lwange terunabeera luwanvu tukyalina okusabirigana paka lwe tutuukira ddala gye tulaga neerabidde Rina wa Jovan Luzinda, my sister, thank you. Ate gwe batten ogibadde wakati Rina, I love you so much. Nga tetunaba ku genda wala nga sinaba ku nga malirizaawo nga ndi mukwayo. You know, I told you I'm so when better too excited, better speechless. Njagala at this juncture njagala okusingira ddala okwebaza omukulu nakomye wali wenabadde mbagamba nti nina olugendo lwembadde njagala osharingako nammwe abanamawulire. Natuuka nga buli kimu ekituufu nkigezezzaako kuba nali mukyala mupanganyi naye ne bwe nali nga nfunye naavu yonna okuva eri abazadde abatandyangako mmere abakolanga buli kimu mukulu pasita Bujengo n'omukyala n'abantu abanzalira mu industry era nasigala nga ndi astray because nze nga nze omutima nga gwo gwali gulina kyeguyayanira ekintu Jovan kyeyakonyeeko ekya music era ngeri gye nga bendi nabo bali basobola okitegeera naye nga nali neetaaga obudde byonna byonna ne bibeera bwe biti ne bwe biti paka time we yatuuka maama ne muzeeyi Bugingo ne balabanga ekituufu neetaaga rehab n'emikwano gyange abandi okumpi era ne bantwala mu rehab namala emyezi gyali awo. I think it was Jackie, was it like 4 months? Yeah, 3. Nembeerayo era ku bye nasinga oyigira mu rehab nyinza oba nga olyawo
it. Byenasinga okuyigirayo kwali kuyiga kweyagala. I learned how to love myself and to put myself first. Nti bwe sinaba kwagala muntu bagamba muntu nti kwagala nnyo nayiga okweyagala ninjigirayo n'okwesonyiwa, forgiving yourself. Kasana tandika okwesonyiwa kyajjanga kimbeeramu mpola. But still era we nakomawo, you know, addiction doesn't just go in one day. Nti nakomawo nedowooza nti addiction egenze nenzira ku mwenge, nenziramu nenywa omwenge, abantu still ne batandika okuneewala, bayagalanga okukozesa ne bakozesa using you for shows, giving you small money. Bingi abantu engeri gye balabamu abantu, balaba omuntu ng'obuvuddeko engeri gye gya alaba opportunity. So they saw an opportunity in me. Then ne wabaawo n'abalala abandabanga ng'omuntu omulungi. Kino ngenda nkyogera bwe nti nga sinaba kumiitinga muntu yambuulira ku kintu kya like okutuuka wano ku lugendo lwaffe lwe tuli mu kutambula. Jobani oyo gwe mulaba yatuuka ekiseera n'agamba nti Grace, buli we nkugamba tugende mu studio tuyimbe, koza mpandikidde ennyimba ziringa 3 kwe kuli n'oluyimba olwa Rabo. N'agamba Grace, abantu bagamba nnyo omwenge naye bw'obeera oli wano nange obeera nga ali soba. Nze muli mu mutima nga nkimanyi mba nanywedde, naye engeri gy'atayagala mwenge aba tasaakitegeera. Kati nga mutunulyawo ekire nga kubamba mmanyi nze obukodyo bwenkozesa alina kutegeera. Bambi n'atuuka ekiseera olulala yakuyanga omwenge gumpunyako. Nangamba mbadde manyi ate twateesa omwenge wakoma wiiki ewedde n'onsuubiza togenda kuddamu okunywa. Era twali tuli mu studio. Nangamba Grace, bw'oba ogenda kuddamu okunywa omwenge ebintu ebyokolagana naawe bakuwandiikira biyimba nkoze eki bitadde bbali nga omanyi ebintu bya draga biwaga obeera owulira oli w'amaanyi. But then when I get home enkeera ne mukubira teyakoowa simu yange. Joga nina reason lwaki njogera kino, takowanga ku simu yange kubangi be nali ntambula nabo abaali nga Musaka eyo yasigala ng'agamba naye omanyi Grace, you and Warrage must shine. Kati tugenda kuyimba oba otabudde bwamanyi. I'm sorry kaleseemu akakusesa nga bimutamye naye nga tayagala kundroping. Agamba bw'olituuka eyo oba oli awo oli dropping omwenge. Yakyogeza nnaku omuntu wagambira nti omanyi Grace, kati gwe ne Warrage mushayininge naye ogenda kuyimba. Nenkola ne video yange eri 1 month emabega. Ebigambo ebyo tebyamba ku mutima. Then ne tumaliriza awo wonna wonna nga tuyimba ndi naye. Nensanga omwana bamuyita temperature touch. Lwaki njagadde mwogereko temperature touch?